Gavumenti yafunvubidde okubunyisa amasannyalaze mu kitundu kya West Nile. Era olwaliro omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo atongoze kuŋŋaanyiza amasannyalaze mu disitulikiti y'e Arua ku kyalo nnyo okulaba nga gasaasaana mu kitundu kino nakyo kisobole okukulaakulana. Mu bubaka bw'atisse omumyuka we Retired Major Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Bahura Museveni ategeezezza nti okugwa gukoze kale kisigalidde bakulembeze mu kitundu kino okusikiriza bamusigansimbi bazimba amakolero mu kitundu kyabwe. Development is the biggest enabler of industrialization as well as advanced agricultural production. It reduces the cost of doing business in an economy. President era mu bubaka bwe ategeeza nti obaddewo okwonoona obutonde bw'ensi mu West Nile naddala okusaanyawo ebibira n'asaba abantu ba West Nile okukomya omuze guno kubanga amasannyalaze agaleese. We have suffered enough. Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa agumizza disitulikiti ezitanafuna masannyalaze okuli Bungi n'endala nti bazirowoozaako. Tugenda mu maaso n'okulaba nti tuyungayo amasannyalaze kubanga enkola ya gavumenti eri nti buli district local government weeri erina okubeera n'amasannyalaze okusobola okukola bizinensi. Akubiriza abakulembeze mu disitulikiti ezifunye amasannyalaze okusikiriza amakolero mu kitundu kyabwe okulaba nga bakulaakulana n'okumalawo ebbula ly'emirimu. Okukunga amakolero mangi gajje kuba bwe gatajje nga n'amasannyalaze tetujja gafulumya okuva mu kkolero tujja kuba tugasasulira naye nga tetugafulumizza. Amakungaanirizo gano gagenda geeyongera mu ggwanga kitegeeza n'oyo ayota amasannyalaze agenda ganyumirwa ate n'ab'amakolero bagenda ganyurwa kubanga omutindo gwago gwe tulina okugaweerereza tegujja kukka wansi. Abakulembeze mu kitundu kino batendereza omukulembeze w'eggwanga olw'okubalowoozaako. If the voters are not happy as a service provider, on your face I will not smile. That is the reason why we have had very tough exchanges. It is not that we didn't want you. I want to thank you for the revolution you have done in Wendreko. We have quarreled for a long period of time over this thing of power, over connecting West Nile to the national grid. We have over quarreled. Today you have delivered the baby. Newankubadde ekitundu kino kiyungiddwa ku miyungagano gw'amasannyalaze ga Uganda, Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa ategeeza abantu b'omu kitundu kino nti amasannyalaze gano gakyayinza okuvaako kubanga kizibu kya Uganda. Nze Poseno Mukiibi wano mu disitulikiti ya Arua.